إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abawuliriza barakallahu fikum sabatu mukkirize tuberenga mudakkazi netono tulaba makanatu المرأة في الإسلام ekifo ky'omukyala mu busiraamu. Obusiraamu bwatwala butya omukyala, bulaba butya omukyala. Obusiraamu bwawa omukyala ekitiibwa ekisaanidde mu busiraamu, kyasaanidde okubeera nga ayina bintu bingi ebyenjawulo. Ekisookera ddala mu by'obusika, omukyala asika kasita kaaba nga afiiriddwa ng'abasajja nabo bakola ki, we basika nabo omukyala asika, era ku by'obusika alinamu omutemwa gwe. Mu bifo bingi ebyenjawulo omukyala yafuna kyekimu ddala ng'omusajja kyafuna, ate mu bifo ebirala omukyala n'afuna kyanjawulo ku ky'omusajja mu bifo ebyenjawulo. Era ebifo biwerera ddala ebifo 12 ng'omukyala afunira ddala kyekimu n'eby'omusajja. Obusiraamu ne buba nti bwatunuulira omukyala mu nsonga nnyingi. Ensonga ennyingi ezimu ne ziba nga omukyala n'omusajja nga beebamu. Kati nga mu al-muamalat al-maliya, mu nkolagana ez'essente ez'ebyenfuna, omukyala agula ng'omusajja naye bw'agula, n'omukyala n'atunda ng'omusajja naye bw'atunda. Omukyala asobola okubeera nti afuga ekintu n'aba n'ekikintu kino kyange, kino nkipangisizza, kino nkikoze nti. Enkolagana ezo zonna tezirina njawulo omusajja n'omukyala. Kyonna nti omubaka yatuuka okugamba sallallahu alayhi wasallam nti annisaa'u shaqaa'iqu ar-rijaal, nti abakyala be bamu n'abasajja mu nsonga ez'enjawulo, okuggyako ensonga obusiraamu bwe bagamba nti wano omukyala wa njawulo ku musajja, naye nga al-aslu okubeera nti ar-rijaal annisaa'u shaqaa'iqu ar-rijaal, ate abakyala bava mu basajja mu ntandikwa ddala. Bwatu kimanyi bulungi nti Adam alayhi salatu wassalam, Hawa yatondebwa ng'aggyibwa mu Adam alayhi salam. Era nga bintu bingi nnyo nga twenkana omukyala n'omusajja, ate bintu bingi nnyo era nga omukyala ayawukanako n'omusajja. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Allah mu aya eyo muteekeyo yatulaga nti omuntu yenna akola omulimu omulungi, kaabe mukyala kaabe musajja, nga mukkiriza kasita akola omulimu omulungi, Allah yalaga nti abo nno bagenda okubeera nti bayingira ejjana, era tebagenda kulyaza amaanyizibwa wadde akatono. Nekiba nti omusajja bw'akola omulimu omulungi n'asaala esswala, omusajja oba omukyala naye n'asaala esswala, esswala eyo eba y'emu. Bw'akola emirimu emirungi afunamu empeera ewa Allah era n'afuna ejjana ng'omusajja naye bw'akikola, byonna bye bimu. Allah subhanahu wa ta'ala anatugamba nti ya ayyuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Allah subhanahu wa ta'ala yatukoola mu aya eyo n'atulaga nti yatutonda ng'atujja n'atwawulayawulamu, yatutonda mu mbeera ez'enjawulo. Yatonda n'atutonderamu abakyala n'abasajja, n'atuteekamu kabira, mulimu abaddugavu, mulimu abeeru, mulimu n'atwawulayawulamu nga tetufaanagana. Naye Allah yalaga wadde n'enjawukana zaffe ezo ze tuyina, bano basajja, bano bakyala, bano baki, bano baddugavu, bano beeru, Allah yagamba nti inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Mizaani maaso ga Allah ani mulungi maaso ga Allah atqakum, yasinga okutya Allah. Sigamba nti ono kasita kaba ng'oli musajja nti gwasinga obulungi mu maaso ga Allah. Nedda, omukyala asobola okubeera ddala nga asinga omusajja obulungi kasita kaba ng'omukyala atidde Allah we okusinga omusajja. Naye kito mizaani maaso ga Allah ekyawula wakati waffe kubeera nti omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala. Obusiraamu ne buwa omukyala al-khiyar okubeera nti yeesalirawo nga alonda omusajja. Wabeera nga agenda mu nsonga ez'okubeera nti afumbirwa, tetumukako omukyala. Omukyala niwe baba bamufunidde musajja agenda okumuwasa,
omukyala asobola okugamba omusajja oyo sikoze eki simusiimye, era obusiraamu butukkiriza ekigambo kye kyatteeka okubeera nti rida zawjain, nti bonna basiima beesiimagana. Siga nti omukyala tumuwa buwi n'agenda ku mpaka, wabula omukyala obusiraamu bwamuwa okuba nti asalawo n'agamba nedda oyo omusajja sijja kugenda naye, ate ono nzikiriza nja kugenda naye. Era obusiraamu ne buwa omukyala obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu maka ng'alina obuvunaanyizibwa. Omubaka yagamba alayhi salatu wassalam, walmar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Omukyala alina obuvunaanyizibwa mu nnyumba ya bbaawe era agenda kubuuzibwa ku buvunaanyizibwa bwe yakola ki, Allah bwe yamukwasa. Ekiba nti omukyala Allah subhanahu wa ta'ala amuwa ekitiibwa ekyenjawulo n'amuwa obuvunaanyizibwa mu maka, era nga n'omusajja naye bw'alina ki, bw'alina obuvunaanyizibwa. Si ekyo kyokka kyokka obusiraamu bwabeera nti busukulumya okubeera nti omukyala, waliwo abakyala nga tulina okubeera nti tubafaako nnyo, nga tetufuddeeyo nti tubayinaako oluganda oba tubayinaako oluganda oba tetubayinaako oluganda. Abakyala abatalina baasirizi, omukyala nga talina mwasirizi, talina muntu amulabirira, ekyokulabirako al armala, omukyala namwandu. Obusiraamu bwassira kubeera nti omukyala oyo omuntu amulabirira, nga tetufuddeeyo omuyinako oluganda oba omuyinako oluganda. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam, الساعي على الأرملة كالمجاهد الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. Omuntu alabirira namwandu n'alabirira omuntu miskini ali mbwetaavu alinga omuntu alwana mu kkubo lya Allah, era alinga omuntu asiiba nga tasiibulukuka, n'omuntu asaala nga takoowa nga tawumula. Kitegeeza omuntu alabirira namwandu oba yeetaaga kyakulya n'omuwa, oba lugoye n'omuwa, oba ssente n'ekirala, omuntu oyo Allah yamwenkanyankanya ng'omuntu asaala nga takola ki, talekeraawo, tawumula. Era n'amwenkanyankanya n'omuntu asiiba nga tasiibulukuka, nga asiiba buli kaseera, ye muntu alabirira namwandu. Awo bonna bakyala. Obusiraamu si ekyo kyokka ne bubeera nti bussessira, waliwo abakyala bali specific ab'enjawulo, nga obusiraamu bwakubiriza nnyo okubeera nti abantu abo tubayisa bulungi nga bakyala. Omuntu asookera ddala al maama w'omuntu, maama wo olina okusookedde okubeera nti omuyisa bulungi nnyo, ofaayo nnyo. Omusajja omu yajja y'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam n'agamba nti, ya Rasulallah, man ahaqqu nnaasi bihusni sahabati, ani gwe nsaanye okubeera nti mpisa bulungi nnyo? Nabbi n'amugamba nti ummuk, yisa bulungi maama wo. Omusajja n'amubuuza nti qala thumma man, oluvannyuma ani? N'amugamba nti thumma ummuk, oluvannyuma era maama wo. N'amubuuza ogwokusatu qala thumma man, oluvannyuma ani gwe mba mpisa obulungi? N'amugamba nti qala thumma ummuk, era oluvannyuma maama wo. N'addamu ogwokuna n'amugamba nti qala thumma man, qala thumma abuk, mulungi ogwokuna n'amugamba oluvannyuma taatawo. Ne tulaba nti omusajja alina okuyisa, oba omuntu yenna alina okuyisa bulungi maama we. Omuntu owokubiri albint, omwana ow'obuwala, omuntu yenna alina abaana abawala. Obusiraamu bwasoosowaza okubeera nti obayisa bulungi n'okubeera nti obalabirira. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam, man kana lahu 3 banat, omuntu yenna abeera n'abawala basatu, fasabara alayhinna, n'abeera nti agumiikiriza gye bali, n'agumiikiriza byonna ebimutuukako ku lwabo abawala balina, n'abeera nti agumiikiriza. wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna fi jiddatihi kunna lahu hijaban min an-nari yawm al-qiyamah. N'agumiikiriza, n'abaliisa, n'abanywesa abawala abo, n'abambaza, ng'akola alabe nti abantu abo bambala abawala balina abasatu n'okweyongerayo. Omuntu oyo Nabbi yagamba nti bagenda mufuukira ensonga y'okubeera nti tagenda mu muliro, bagenda kufuuka ejjiji ery'okubeera nti tagenda mu muliro. Omuntu yenna alina abaana abawala basatu, n'abalabirira bulungi, n'abaliisa, n'abambaza, n'agumiikiriza gye bali, bagenda mufuukira ensonga y'okubeera nti jjiji eritamuyingiza mu muliro, nga bamuyiziyiza okubeera nti ayingira omuliro. Omuntu omulala azzawuja, omukyala, omuntu yenna alina omukyala we,
nabbi yagamba alayhi salatu wassalam khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Nabbi yagamba nti asinga obulungi mummwe yoyo ayisa bulungi mukyala we, asinga okuyisa obulungi mukyala we. Era nabbi n'atugamba nti nze asinga okuyisa obulungi mukyala wange. Nabwe kityo obusiraamu bwaba nti omukyala bumusosowaza era bumuwa ekitiibwa kye kyasaanidde era nga bwenkanya eri omukyala mu busiraamu. هذا والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.